Hajjat Mariam Nkalubo Mayanja nga nze minisita wa Ssaabasajja Avunanyizibwa ku Ttaka, obulimi, obwegasi, Bulungibwansi, obutonde bw'ensi, obusuubuzi, obutale n'obuvubi. Awo tugwa mu ministry yonze ne ani. Mugwa wa ekitiibwa Nowa wa Ssekabembe. Oli nsejjere yali wa Ssekabembe nze nalingayo mu kwewummuzaamu naye nenvaayo. Ate ani agwewo wekibwa Ssekabembe Bulungibwansi n'obulimi kubanga wadwagiza apaana. Naye simanyi nti yeetabyeko oba yagenzeko wa Pookino ne bakola ku mbuga. Yagendayo. Yoyota. Yagendayo yabirimu nnyo. N'ebyomusaayi era yaliyo akola ebintu bingi. Owekitiibwa kyekikezeza leero. Ekinkezeza leero munnange wiiki eno. Owekitiibwa tuli mu keetalo. Nga tugenda kuza olunaku lwaffe olwa 8 Oktoba. Olunaku olwo Ssaabasajja Kabaka lwe yasiima n'atuwa. Tujagulizengako Bulungibwansi ne gavumenti ez'ebitundu. Mu Bwakabaka ne mu Uganda yonna okutwaliza wamu. Olunaku olwo lulina ensonga telwamala galondwa bulondwa. Abasinga obungi nga bwe mukimanyi nti 8 Oktoba ng'enkya 9 ffe nga wano Buganda n'abakyala yajja wano gavana yajja wano ku Bulange wano wennyini ne batuwa obwetwaze nga Buganda yafuna obwetwaze nga 8 independence yaffe twagifuna nga 8 Oktoba era bendera ne ziwanikwa enkeera ne bawanika eza Uganda yonna eyawamu. N'olwekyo kiki ekyatuusa abazungu okulaba nti Buganda esaanidde okuweebwa obwetwaze? Buganda yali yanjawulo. Buganda yali yakulaakulana dda bagenda okutuuka wano ng'okulaakulana weekuli obugunjufu weebuli ng'abantu batunula mu ngeri ebasanyusa enneeyisa ng'ebasanyusa ebitundu nga birungi agaba n'abantu banjawulo ng'obukulembeze tulina kabaka waffe nga tulina n'obwami obukkira ddala mu byalo. Ensonga enneezo ez'enjawulo ze zaafuula olunaku luno okuluwa Bulungibwansi kubanga Bulungibwansi obwakabaka buno buyimiriddewo ku Bulungibwansi okuva ku Bassekabaka abaasookawo naye nga enkola yennyini yatandikira ku Ssekabaka Ttembo mu 1400. Ssekabaka oyo n'aleetawo enkola eyo n'agamba bannange tulina okufa ku nsi yaffe, tulina okulaba nti tulina ensi ennungi. Ensi ennungi si kugiyonja kwokka n'okuteekamu abantu abalungi ng'abo bemmenya abagunjufu, abantu abasomya, abantu abalamu, abantu abakolera ate nga bakola nnyo, ebitundu ebiyonjo, obutonde bw'ensi bufiiriddwako, emiti gisimbibwa, ebibira weebiri bulimu n'obunyonyi obukaaba. Naye kaakati embeera ndowooza mulaba yo yanjawulo nnyo naye ng'enkulaakulana eyo ye yatutuusa abazungu we baatusangira balyoke batulabe nti Buganda yo yanjawulo. Ssaabasajja kwe kwagala tujjukirenga olunaku olwo nga 8 ekyafaayo nti bannange tetwalufunira bwereere neffe twali tulina ebintu bye tukola ebyatutuusa ku ddaala eryo. Oba oli awo era eryatuusa n'oku Uganda ne bagiyita Pearl of Africa. Bakisanga nga yanjawulo kubanga ate ffe obukulembeze bwaffe wano tetwabulemera, tuyaniriza bannaffe ate ne tugabirako n'abalala. Bwe mulaba ebyatuuka Embaale n'emiti gyaffe gino emivule gyasimbwayo lwakuba kati gyonna baagitema. Enguudo ennungi Basemeyika ku ngulu temubawulira. Tubawulira. Obukulembeze obwo bwonna bwava eno ne bugenda nga busaasaana. Ensonga endese olwaleero batandise emikolo gyatandika Katikkiro yagitongoza ku Lwokubiri ne tutandikirawo era jjo nabadde singo nga nzigulawo
wiiki ya Bulungibwansi n'okugulawo oluguudo n'okukola Bulungibwansi owa Mugundu ddala. Olwaleero yensonga esinze okundeetera ddala wano mmanyise Obuganda bwonna n'abantu abali mu Uganda Obwakabaka nga bwe bujaguza wiiki ya Bulungibwansi ng'ate enkya tulindiridde empologoma mu Lubiri Emengo. Tulinawo omusomo guno gugenda kubeera gwa kisiikirize nga muyita vakyo ku Zoom naye nga tulinawo abantu abayita abatonotono tugenda okubeera nabo wano e Bulange okutandika ku ssaawa 4 gunaatera gujja kutandika gugenda kutandika essaawa 2 genda kutandika essaawa 2 abantu nga batuuka ekitiibwa omusomo gugenda kubeera ogusooka giri 2 waliwo ogw'akasasiro n'okutaasa entobazi mu Buganda gwe gusookawo kamalo gisomanga bwe giri n'ogwokubiri gugenda kubeera enkyukakyuka y'obudde n'okulwanyisa omukka omubi. Omukka gye tussa n'emikka gye giva mu bintu ebitwetoolodde n'omusomo ogw'amateeka g'obutonde bw'ensi n'obuwangwa bwaffe. Then tulina omusomo gugenda okusooka gugenda kukwata ku federo n'ensonga ssemasonga 5. Omusomo n'ogwo guwomeddwamu omutwe gavumenti yaffe ey'ebitundu era nga tulina Oweekitiibwa DF Mpanga ow'enkizo, tulinawo n'Oweekitiibwa Peter Muliira era tulinamu n'Oweekitiibwa Isaac Mpanga nga be bagenda okutuba omusomo guno era n'okubaganya ebirowoozo n'abantu ab'enjawulo abanaabeerawo n'abo abanaabeera ku mukutu. Omusomo gw'obutonde bw'ensi gwo gujja kubeerawo lwaggulo nga gutandika ku ssaawa 8. Essaawa zibadde zintabudde ziri mu Luzungu naye ate nga mu ngeri gyenjogera Oluganda kati 2 zibadde ndowooza nti 8. Ogw'enkyukakyuka y'obudde climate change gugenda okusomesebwa omukungu John Mary Odoy ono nno chairman wa CANU Climate Action Network Uganda yagenda okusomesa omusomo ogwo. Amateeka g'obutonde bw'ensi awamu n'obuwangwa bwaffe gugenda kusomesebwa omwami Hussein Kato Muyinda. Gejo mukama wange waliwo n'omusomo gugenda okukwata okutaasa entobazi mu Buganda. Kasasiro n'okutaasa entobazi mu Buganda, enkwata ya kasasiro waste management. Yes. N'okutaasa entobazi zaffe wano mu Buganda. Jjo twabadde mu Lubiri tugezaako okulaga abantu nti entobazi tebasimba mu miti gya kalitunsi, tebayiwamu kazambi, naye waliwo emiti emirungi gye tusobola okusimbamu ate negitambulira wamu n'omugaso gw'entobazi. Omusomo ogwo gujja kusomesebwa Mwami Magala Nicholas nga wa Regional Wetland Coordinator mu Ministry ya Water and Environment Central Government. Okay. Emisomo gyaffe egyo 2 era nga nsaba abantu batweyungeko n'aba CBS twabasabye link twazigabye dda okulaba nti beetaba mu musomo guno bamanye omugaso gw'obutonde bw'ensi, bamanye nti okumansamansa obutonde bw'ensi, okumansamansa kasasiro obubeera buno n'obucupa kakabeere kano akasooka kojjako olyoka oggulewo ecupa nako kalina we kagenda ne kaggalawo oba ne kabulookinga ne kalemesa amazzi okutambulwa obulungi. Nnyanja yaffe eyo Lake Victoria yonna ejjudde ebiveera n'obucupa. Ate balina ebiveera bino ebivaamu amata bye bakozesa nga baloba ebyennyanja. Abavubi bakozesa ku butimba ne bateekamu omusenyu ne basuulayo engundi zaabwe ezo
ebibeera ebyo byonna bibeerayo wansi era mujjukira ebiseera awo ebitono twafunawo okusoomozebwa kw'ebyennyanja ne bikala nga bifa nga bijja ku lukalu ng'ate bikyusiza ne kala abantu balooza babiwadde obutwabe waliwo suffocation mu nnyanja kwegambagana bitandise obutafuna mpewo bulungi era ano abatambuddeko mukimanyi nti bw'ogenda mu ddungu engeri gy'ossaamu ng'oli mu desert si gy'ossanga oli wano si gy'ossanga oli wano omukka tegunyuma guli ate mu bulwadde buno bwe tulimu obwa olumima mawuggwe abantu bawulira obubi mu nyumba nga bamuteekako ebweru olumuteekako ebweru ng'embeera eterera kubanga ate ebweru waliyo omukka omulungi ogwo ogunoonyezebwa ne mu malwaliro kituufu ebiseera ebyo gubadde nagwo nga gugula buwanana nga tegulabika sebo enkya mukama wange lwe lunaku ekibanyi ekikola ki kigwa n'amenvu gaakyo ewekitiibwa omutanda agenda kulabikako eri Obuganda okujaguza olunaku luno olwa Bulungibwansi ne gavumenti ez'ebitundu ate era ayongere okukkaatiriza ensonga ya Bulungibwansi nga etambuliramu n'abaami baffe nti omwami yenna tasobola kubeera mwami oba mukulembeze mutuufu nga totambudde ne Bulungibwansi wano mu Buganda ti Bulungibwansi yajja okuweesa ekitiibwa kubanga Bulungibwansi kukola kituufu emirimu gyo gy'okola gye gireeta ekitiibwa kyo n'olwekyo empologoma tugisuubira essaawa 4 n'ekitundu emikolo gitandike era gijja kumala essaawa 1 n'ekitundu nga giwedde mumbeera ya sayansi tujja kuba tugirabira ku mitimbagano n'emikutu egy'Obwakabaka n'abo abatono abayitiddwa bajja kubeerawo naffe ku CBS FM tugenda kubeera obutereevu era naye ku mmanduso obona obigiteeka ku mmanduso katulabe iteekayo wombi naye nga ekikulu girina okubeerayo era nyongera okusaba omusoosowaze nnyo programu zino yo ekitiibwa okutuuka olunaku lw'enkya tweyanza nnyo era tulinayo omukolo ogugenda mu maaso mu Lubiri tetulina okusimbayo emiti ne bannamikago baffe tufunye bannamikago naye naddala ba Ministry ya Environment ya Central Government batuwadde emiti mingi nnyo twagala tusimbeyo ekibira ky'emiti ginnansangwa tugenda gabira n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka basimbe emiti ginnansangwa ku nguudo ezigenda ku mbuga amiina era olwaleero batukubiriza Obuganda bonna bugende mu maaso n'okukola Bulungibwansi omuggundu nga bayoyoota enguudo ezigenda mu maka gaabwe ezigenda ku mbuga za Ssaabasajja Kabaka amagombolera n'amasaza n'abo abalina emiruko oba ebitawuluzi okulaba nga babisimbako emiti naddala ginnansangwa emiti weegiri twagifunye mu bungi era abagyetaaga bagikime era naawe Patrick bw'oba oyagalayo emiti mukama wange weegiri ngenda kujja kasooka emiti ginnansangwa egyo siyinza butajja osimbe omuwafu osimbe kirundu osimbe ekifa bakazi kubanga omwana gwolina tamanyi na kifa bakazi ate nga kiriko emigaso mingi ano yanakubuulira era erinnya bakituma nti ekifa bakazi ejirikiti byonna babirabe era babime ate tuleme okugidibya kuba emiti gyaffe egyo twesanze nga gyegiriko eddagala kituufu owulira nkuza nnume mmanya nkuza nnume kyokka nga gyonna badde bagitemye kati abantu bali kalitunsi batemawo giri aye ne basimba kalitunsi nowulira ennaku etunsi alimu eddagala naye teryenkana giri emiti ebikoola emirandira ebibajjo buli kimu kyonna nga kya mugaso weewaawo owekitiibwa tweyanza nnyo tweyanzeege mwe musinze bannange era maliriza nga nkoowola Obuganda bwonna okwetaba mu nteekateeka eno okulaba nga tuyonja ebitundu byaffe nammwe wano ku CBS mwebale kubeera bayonjo amiina owekitiibwa tweyanze kakasa neekaawa mu engeri gye mubaayo ekiro
oba muyonja sawa meka naye mulina okuyonja wakati ne mulyoka mujja ku mulimu ate ne mu bifo ebirala gye tutambulira era ne tukubiriza abantu balekeraawo mansa kasasiro w'obuveera ne banywa amazzi ne bakasuka amenvu ne mukasuka obuveera bwe muguliramu ebintu musuula busuuzi naye bw'oba mu mmotoka bufuna akaveera kamu oteeka ebisaaniiko oddayo eka otwale ku dustbin era enkya tujja kulaga n'engeri y'okwawulamu ebisaaniiko ate ebisaaniiko ne bivaamu omugaso byonna enkya tugenda kutubitegeera tujja kubitegeera mu bufunda oyisibwa tweyanza nnyo tweyanzeeko awangaale maaso mooki ne ane mwebaziza nnyo okumpa ku ntebe yeeno atagigamba